Amufunzo saze buli mwaka ogenda kukola n'ekintu ekifaanana bwe kiti. Sira mu mwaka mulungi gumu era buli bendeseewo ne bakwano bange ne baganda bange omulabekwano abali mu Ajjaguzza buli bwe tunaafunanga tayimu tugenda banga batuki ate si wanooka tutagendanga tunoonya abaana abo bwe bati. Okuze oli ku myaka egisalawo otwagadde omwami ono omwami balimanyi ekifo kibeera mazaalibwa obeera ku mazaalibwa buli ebintu ebirala obeera ogenda kunyenda eriyo kati leero olunaku lwakusanyuka tuli mu ssanyu. kyogamba okuba n'omwami kyannaku si kyannaku naye okimbuuza nnyo nti tekibuuza oba tekikoowa waninkyo oba abaddewo nja mubanyumira nga nze ntuusizza nga nkyagadde ntigenda omulimu ogukoze webale gukola tulaba bassebunyanzi nga bali mu bbaala bakugunzi gamba twetugamba omulimu ogukoze gukuuma bassebunyanzi twaddeera tutandise ego twade twatandika begiselebratinga back like week back before walone twalina ayunitale wale twalina twadde n'abantu bangi baala era ne bassebunyanzi si bbaala obusanze ate byali byogerwa nti nno Rema omwonoonye otwala mu mabbaala nga bba butaliiko ne bagamba Namulondo yakikoze nti kati kuno yatutte omwami n'omukyala mu bbaala. Leero lunaku lwange mazaalibwa gange emyaka negiba emeka? nina 11 gy'obuto. Anna ozaalibwa mwaka gwegwo ogwo gwennyini ati mwaka ki omanyi guliwo twagala tukolera abantu lwaki ojjamu obuuze kyemyaka when you come you celebrate after you eat and you go. abantu beetaaga okumanya Namulondo waffe my family abatusingise betukolera bafaani obagamba Namulondo anyirira waati atava ku mpagala emyaka yayimeka atava ku mpagala Namulondo waliwo omusajja gyakumenya omutana owulira abasajja yeetabye twala tuyako mu matogo nze tebamenya nze nzaamenya wanyinyabo ate tobula ku nsonga nti okulagadde omwami onyiiga nogamba kiveeko seba olimba sinyiiga ngamba obeera okiguliza mu the right time bagamba do the right thing at the right time at the right place kati obibuuliza otalina bibuuliza ebyomwami byetaaga obanga ndiwa olowooza omwami naye kati awo tuli ku birthday tuli mu baana baffe tuzze kujaguza baganda bange bamperekedde nawe oli wabbula tolabika olugamba next week yatendi Dubai yatendi London nengamba owa osanga weeri mulandi mubuuza ebibuuzo by'abantu bakuli ogikoledde mu baana twalabye omutabani yatudde tineyakoloza kakuzekitenaziweeko osazewo kucelebratinga n'abaana bato omutabani twamulabye yakoze tineyakoloza si kyekiseera mugenda nnyo that is my personal life.
Message esembayo eri abantu. Message yange esembayo eri abantu neyanziza nnyo ba ino basocial media zonna Bakuvuma nako kateekeko. simanyiako obuzibu bagende nze bwe banyongera ku nyirya gwalo naye kuŋŋanfa edinzi beebazizza nnyo nebaza ne Twish has you yayambaza kwine websoga nebeebaza ne Kate wa makeup yankozeko makeup era naye yakozeko kwine websoga nebeebaza ne Eden Fabrics omukyala eyamiza amatigiro nebeebaza designer nebeebaza Fatima Asha designer nebeebaza aba makeup artist bonna abankozeeko Faith then nebeebaza Sharon Tina banaye baanamu era eno birthday yange yakutiridde kuzannya abaana banyambaza mukibaza designer basatu ebanyambaza bamekeup basatu ebanyambaza bafotographers basatu Rema Dynamic Walter Sams kiba kyamukama nebaza abazindakama nebaza ne bamemba bonna ne ebonizi njagala nnyo Rema and Team Rema, Team Fire, Team BPC, bonna bali mu kkubo bajja nno naye bagenda kutya mu bulizi ne ba media houses neyanze na buli eyampositinze ekifaananyi kyabe ku birthday when you love me, I love you too. Ogeza noyogera ku social media in-laws. Ina comment emu gye nalaba nensalawo andikubuuza because era enkambi ekivulu kya Mama Maria kiri on oba post etambula butambuzi. Kiri Maria ayomuleko ngateekayo ekintu ng'azanira ku bantu Serena abirisa Sheraton n'akataleka Ebony zitulina akapya omuzanyo gwaffe baguyita Paradise kugenda beerayo ng'abirimuseera kuliko ne red carpet bane mujje mulabe ebyakala abasama abatali basama abolide makers Ebony yasimbudde omuzanyo gwaffe gwe bayise Paradise tayitolo giwulira Paradise Oyangula tujja ku kintu kya Mama Maria naye ba in-laws bavayo era ne bagaa kati Namulondo ye plana era ye yapulaniza okuteeka kamunye ekyo naye ekintu kyajjazi tokimanyi kimanyi ku ekyo as a team ya mukyala Rema Namakula baatulira mu meeting nga bagenda nteekayo show mu first match one of the team n'adduka n'agenda n'akalabikako mu one of the promoter esigenda n'akwogerako n'agenda n'amukyala tunagiva n'addamu n'atula ne komiti ye neddamu egamba keeteekeyo nga 23 Sikitu ky'emmanyi sabatebogera nti ali mu kulwana lutalo kwatakola bintu biki Rema she's not Tukulalifayinge eggwanga enkolagana ya Rema Namakula nerireja zinene eryekya gwenga gwe ate obeera ne Rema atamulinaako obuzibu naabasaba ebigambo mumwagasosomoga naye nze mmanyi tamulinaako zera Jasmine mmanyi kaposita akafuna wakala kaposita omwana ke yateera ku Instagram ng'ayita muganda wa Rema lijje ng'agamba nti obufumbo bwe twalimu luli Lydia Jasmine yali mpagi nnene nnyo okulaba ng'obufumbo obwo busaanawo. How true is that? Instagram talina akaposita ako katulaga asooka asomesomeko nanti obuzibwe nina ebintu byemumbuuza nga sinze gwenina obubuuza muba nina buuza yabipositinga bwemunoonya nengamba ekibino byewateekayo n'abanoonya nti nze Namulondo gwe muliko ni ku kintu ekimazaalibwa share Rema Namakula share B2C Mary ne share Ebony zinga 22 niko byokka guno obudde pozi 23 December egenda mbaga ya birthday mu Rwanda
olina connection ne Rwanda tugenda kuwedinga lwatu mwabanyima bigali connection anti azisaba temuzimu ayi mwaze mwaniriza mu family kirungi tukumanyiwo omuntu abeerawo abayimbi naddala abayimbi abanuupu kati kyogere bwekityo abanuupu tukusubire nti naye ogenda muyirawo mubiri nga woyirawo abalala ngenze si banuupu bokka lwaki osala ki kuli ali mu industry nze kasita obeera ng'ompisi nonkubira kusanga alo Namulondo kale nakyenjala okunyambako era njakutte naye obeera tonsi ogende weyagale